biseera bizibu. The time was a time of trouble. Yalabanga tosobola kuyitawo nga tosabye. You couldn't go through without prayers. Basebo ne banyabo. Amen. Buli we yabaddanga yabasanganga nga beebase. Whenever we came, you could find them sleeping. Bwe baba baali babiri. When they were kitegeeza omulala bwe yalaba munne nga yeebase. Meaning when naye n'akola atya? Even the other one had to sleep. Naye ne yeebaka. They had to sleep. Hallelujah. Amen. Ekibiina. Congregation. Ekibiina. Multitude. Totunuulira kibiina. Don't observe the weereza Mukama nga totunuulira kibiina. serve God individually. Weereza Mukama nga totunuulira kibiina. Muweerezenga gwe omuntu atya? Serve God individually. Omuntu omu. As an individual. Hallelujah. Amen. Bw'onna otunuulira kibiina ogenda ku. If you have to focus on multitude, ogenda kudda mabega yandibadde adda mu maaso. you go behind you. Kubanga amaloboozi mangi agava mu kibiina. Agatwala mu maaso n'agawabya. Agayimusa n'agasuula. Kati gwate ekyenako oyinza okuwuliriza agasuula wansi. N'obunzika ogudde n'obulayo. Naye lwaki? Lwaki biina? Because of the multitude. Weereza Katonda nga gwe omuntu omu. Serve God individually. Hallelujah. Amen. Omuntu omu yanyumizaako. One man told me. N'aŋŋamba. Told me. Ze wamma nategeera. I understood. Nategeera sikyawaayo sente nyingi. I no longer give much money. Kuba nagenda okulingizaamu bwe nti. Because after seeing it, nga sente zo Katonda tava eri najja n'azirya. I discovered that God doesn't take that money. Nga muntu yazirya. It's just a person who consumes that money. Kati naawe oli mulokole. You're also a believer. Bw'obeera gwe. If you're born again. Kikyagezaako kugamba. What am I trying to say? Toteekamu. Don't put there. Kibiina. It is a multitude. Kivuddemu eddoboozi. He has come with a voice ekyogera bwe bityo. that is speaking like that. Kati nga kyali erinze. If it was to me, okumanya ani gwe nakkiriza. Okumanya ennono zitambula zitya. Yesu omulungi yeebazibwe. Ebyawandiikibwa bigamba bitya. Nti muleete mu nnyumba yange. Tebigamba nti lingiza byeleese mu nnyumba. He has also focused on what I have given in church. Waba ntegeerekese. Ekyawandiikibwa kigamba. The scripture says, muleete mu nnyumba yange. bring in my house. Tekigamba. Doesn't say, lingirize kyoleese. give while focusing on what you give. Neŋŋamba nze omulimu ogwange. Say, person has my business. Let me give. Kuteekamu. It's to invest. Yesu omulungi yeebazibwe. Amen. Neŋŋamba nti naye ono sitaani. And I said, this is the devil. Ono sitaani. This is the devil. Lino eddoboozi. This is the devil. Wulira eddoboozi eriva mu kibiina. You hear the voice from Wulira eddoboozi eriva mu kibiina. Hear the voice from kati kiri ky'oli gwe mulokole. It's upon you. Eriyo ebintu ebimu. There's something ekyamazima gwe wennyini. Kitwetagisa kuyimirira nga gwe omuntu. It requires you to say kubanga omubi agenda kusanga mu kafunda ng'omuntu atya. Alyoka abeeko obwama bwa ggwe. Then he whispers. Alyoka abeeko obwama bwa yogera. Then he whispers something to you. Kati gwe naawe n'oleka ky'omanyi. Then you lose what you know. N'ogoberera obwama. Then you follow the false thing. Hallelujah. Amen. Kati mbuulira ndekeddawo okuwaayo kuteekayo mu kibbo. I've stopped giving in church. Mbeera ndi mu kigambo kya Katonda oba mbalibwa ng'omujeemu. Like is standing in the word of God. Kitegeeza olwemba ndi mukutoola mu kiso oba kikolimo. Does it mean that I'm receiving blessing? Mulina ekikolimo naye ng'ekikolimo kizibu wakibiina. Mulokole tegeera Katonda wong'omulimu. Katonda mujja mu kibiina. Katonda tasitulikika nti omusituke with a group. Singa situlikika nze nandi mubasoose ne mweddiza mu kaso. If it was able for me to carry, I would have carried him. Naye Katonda tasitulikika. But we can't carry him. Naye ggwe. But you. Kiri eri ggwe. It's upon you. Okunoonya amazima. To look for the truth. N'otambulira mu mazima. And to walk in truth. N'okola ekyo ekituufu ky'oteekeddwa okukola. That's the right thing that you ought to do. Hallelujah. Amen. N'okola ekituufu ky'oteekeddwa okukola. You do what you ought to do. Yesu n'abagamba. Then Jesus saw them. Nti temuyinzizzaako yadde okutunula. Haven't you been able to be awake for a moment? Hallelujah. Amen. Genda otusomereko. You can read for us. Tusomereko Mark. Kabaka ekyokubiri 2.
Read first, 2 Kings chapter 2. Kabaka ekyokubiri essula ya 2 olusooka. Awo olwatuuka Mukama bwe yayagala okulinnyisa Eriya n'embuyaga ez'omuzimu mu ggulu, Eriya n'agenda ne Elisa ng'ava e Girugaali. Awo Eriya n'agamba Elisa nti, "Beera wano nkwegayiridde, kubanga Mukama antumye e Beseri." Elisa n'ayogera nti, "Nga Mukama bw'ali omulamu, emmeeme yo nga Mukama bw'ali." Elisa n'ayogera nti